Yes, mbaniza ku Fadi TV yugina kusaba subscribing atompere video no ka like bagita Fadi TV yugi ensonga za Becky kyatambula wabula nga sinako yogerayo nebyo bisobodde okunonyeza kumina kusaba subscribing atompere video no ka like batumide ka bali ettake comments nziraba yabali ekkata eri mu ggwanga lya Jordan mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Bahrain mu ggwanga lya Oman mbatumideko era mbibaza okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV subscribe ate like ngeba subscribe ate onyigine kadi onyiga kadi obojja kufuna notification nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV UG nakitwa Catherine kutumideko Pete Aisha kutumideko Edith Nakato kutumideko ko Sani mwana mwala Zainabu ali mu ggwanga lya Abu Dhabi Zainabu makula kutumideko nawe bambi mbagalanye era mbibaza okubanga mugikumirako mbebaza temujjango okwo aisawe tata wa Becky munaye ategeeza bisobodde okufuna kwebinonyeza ategeeza nti tebagenda kukiza kuzikulayo mulambo byabiganye agambye mwana tajja kubona abonera ku nsi nga mulwadde ate abonabonene mu ttaka gye bamuzisa ate naye bamuggyeyo bamukukunuleyo abiganye era bagamba nti ne bukina kitagesa kuteeka mu kooti ajja biteeka mu kooti bannamateeka bajja biyingira mu kuba yategeeza nti agamba nti bali abiri family bayinza okwagala okuteeka mu ssente ne bafuba okulaba nga bakizita okutuukira kuba bo kye baagala yagambye tajja kukiganya kubeerawo kubanga si kibi okuba omwana eri nga bamuzise ekirungi bamuzise mirembe tajja kubeerayo mirembe tewali buzibu lwaki ate baba bamuziikula bwebisa ebisinga omuntu nga bamuzikudde okumukolako DNA kati ye nga Becky bwatuuse essaaza kuba kati essaaza no Becky siwe nti bakyayinza omuggyako olusulo nno wedde yamaze dde okuvunda baba bagenda kumuggyako magumba gwe bagenda okukozesanga DNA samples essaawa eno Becky ebbanga gwavunyirisewo ng'aziikiddwa taata we gumuli musajja mukulu Allan yagambye nedda tajja kukiganya ekyo era agambye kikizibu nnyo okukikiriza okutuukirira agambye kijja kuba kibi nnyo kubanga omwana abonaabonedde ku nsi obulwadde nga bumuluma ate ne gyagenze mu ttaka era aboneebonireyoko era nayanukudde awo bonna bamugamba nti yazaala Becky si kibi okubanga yamuzaala naye agambye nti abo bonna aboogera eyo byonna ebigambo tewali n'omu yawaayo wadde olwataano wadde n'omu yawaayo wadde n'olwafite nga Becky mulwadde okumujjanjaba mu ddwaliro naye tebasinga okwogera kwegamba abaanukudde omanyi ku TikTok abaana baali bafutukamu omugambo bafutukamu omugambo nga bagamba taata Becky ayinza okuba yaani ye musajja mukulu no Allan era nga bagamba bafaanagana ennyindo yeeyo amatu omumwa bafaanagana ebiri serious abasinga nga babisala ne bambi abaanukudde onategeeza nti ajja kukyusa mu nkola gye yakikozeemu era onategeeza nti si kibi okuba nga yazaala mwana muwala Becky tekiba kibi kubanga naye mwana era waba yamuzaala tekiba kibi ye nga Allan bw'atyo bw'agambye ono Allan musajja mukulu Allan ategeeza nti yakubidde ku mama wa Becky simu mama wa Becky yamaze n'addamu n'ayogera amazima n'agamba nti mwatu gye baziika Becky si ye watuufu kiraga nti si ye watuufu era nti neri gye bamuzika efotopoto si gye bamuzaale watuufu ne bamazika biri omwana omulemi balikate mumuzika ate bamujja ate bamutwala ate badde bamuzika ate bamukole biki kugamba biba tebiraga makulu biba biraga abantu abatategeera bulungi kubanga mama Becky nyini yakonfaminga ng'alaga nti omwana gye bamuzisa efotopoto ye wali watuufu kyokka tisaazi nakyakyusakyusa information yasooka okukira ate kati saawa zino abimenyawo kwegamba bambi Becky bamulekawo mulemirembe gamazima omwana abonaabonedde ku nsi ate ne mutaka jala zaboneebone kijja kuba tekiraga amakulu taata wa Becky bw'atyo bw'agambye amanyikiddwa nga Allan omanyira ngaekyankutte kati muyita taata wa Becky naye nga si kibi okubanga yamuzaala si kibi kubeera abadde yeeyisanga taata eri Becky era wabeera amuzaala tekiba kibisigamba nti abadde amutulugunya nti oba n'agamba nti taata we bagigamba tamusano yabadde amutulugunya ngaati nedda omwana abadde amwagala niwabeera nga wowe kiba si kibi Allan niwabeera nga taata wa Becky si kibi naye nga ye agambye abo bonna aboogera ku mukutu gwa TikTok ku social media sites za Facebook abagamba nti ye taata wa Becky owaddala ali nakyo agambye abo bonna basasanyaga amawulire abo bonna biro abataawayo wadde olwataano nga Becky mulwadde naye nga agambye si kibi okubanga ye taata we
era nga gana amawulire gatambatambula nnyo ku social media sites ezirako Facebook osane ku YouTube musubscribing bagita Fa'ali TV like ngo commenting ato sharing video no tosigale nga oje kumiddeko updates nja kuba nzikubanga buli kade buli sawa asigala ngo oje kumiddeko nsonga za Becky ebyo kumuzikula tere kumuzikula omwana kikakasiddwa nti bamulekawo mulimi mbiro kuba family eri yinza okutekawo embeera family ya Becky yinza okutekawo embeera eri bali balina okumuzika ewatuufu bibayinza okutekawo embeera naye nga tatawe Allan ategeeza nti mukulu Allan ategeeza nti ajja ganya mbere no kutuukawo niyo kyana kitagesa kuteekamu bannamateeka okuva ku kkooti bajja bateekamu bafa okulaba ng'ensonga zino ziggwa omwana bamulese awo mu mirembe omwana tajja kubonaabona ng'ali ku nsi ate ne mutaka gyazikibwa era nayo abonene musubscribing ate musigale nga mugifollowinga bagita Fa'ali TV commentinga mbatumireko abasinzire Qatar abasinzire Germany abasinzire Saudi Arabia Bahrain Jordan Oman kosa ne mugwanga lya Turkey omala mirembe Becky nga bambi bye bisazi ebitambatambula byebyo Becky teri kumuzikula kikakasibwa tata Allan yali yabadde akolanga tata wani wa Becky amanyikiddwa nga Allan atikakasizza teri Becky kuzikulwa kumukola DNA samples already kyakonfirmingibwa nti eri wali watuufu ne omwana bamulekawo mulemirembe kubanga maama we azemu n'agamba nti eno si ewali watuufu